Kakati akatambi koli mu kulaba ako waliwo Kadaame yafiira e Saudi Arabia. Kadaame ono amannya ge bamuyita Lydia. So omulambo gwe gwakomezebwawo wanene e Uganda abe ng'aziikibwa. Era keesi gy'olaba eyo gye bali mu kuzinisa amazina mulimu omulambo gwa Kadaame bamuyita Lydia. Kye kifaananyi ky'olaba waneeno. Naye ekisinza okunsobera mu nziika eno nti bali mu kuzinisa omulambo amazina. Omulambo bali mu kuguzinira mazina, eno we bamansamansa eddagala simanyi. Eno kalica y'abano Abagisu kubanga bino byonna byonna biri eyo Mbaale mu Bagisu. Kadaame ono yali ava Bugisu. Nze mbuuza eno kalica oba bulombolombo bwa kika famire nga yo? Kubanga bw'otunula akatambi kano bakutte sanduuke erimu omulambo gwa Kadaame ne batandika okugizinisa amazina nga we bagisuuba. Kati n'omulambo muli munda guba gwenyenya nga gwesuukunda nga gwekubakuba bwe guti. Omuntu tayinza kwebaka mirembe. Obadde ku nsi ng'obonaabona kyokka ate ne bw'ofudde omulambo gwo nagwo era ne gubonaabona mbu bali mu kukola mikolo. Naye bw'oba wowana Abagisu mutubuulire kano kalombolombo k'Abagisu oba eno nkola ya kika ng'abafamire bakola ebintu bwe biti? Kuba omulambo bagukubisizza amazina. Mwalaba kano akatambi k'Abanigeria abaaziniranga ku ssanduuke bwe bati ng'obapangisa naye ne bazinira ku ssanduuke okunyumisa omukolo ogw'okuziika. Kati akatambi kano we keefaanaanyiriza. Naye ate akabano ka njawulomu nti bo bakutte keesi y'omulambo ne baginyenyanyinya bweti. Kati n'omugenzi ali munda mu keesi naye aba yeesuukunda bw'ati, aba yeekubakuba ku keesi, aba yeegiraagira bw'ati. Kwegamba nange kansusseeko okutegeera. Naye oba wanene omugisa aliwo wanene asobola otubuulira eno kalica bwe bulombolombo bw'Abagisu oba bino byakoleddwa nga bba abakungubazi ababadde mu kuziika Kadaame ono Lydia. Naye nga tusabira omugenzi omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda asobola okuba nti ate agulamuza kisa. Kadaame ono abadde amanyiddwa nga Lydia ye yafudde era nga yakomezeddwa waneeno okuba nti ate aziikibwa. Vidiyo kangi kutuuseeko gimpireka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo.
So byebyo Kadamu oyo yafiira mu ggwanga erya Saudi Arabia era abafamire basobola okuba nti ate bareceiving omulambo gw'omwana waabwe okumuziika. Ono yafiira mu biseera bye bimu n'oli Maama Kiyumba agambibwa okuba nti yeesula okuva ku kalina. Baafiira mu kitayimu y'emu ono Lydia n'oli Maama Kiyumba gwe sikyajjukira linnya. Naye enziika ya Lydia ono yesinze okumalamu ebyewungula, kwegamba engeri gye bamuziiseemu simanyi. Eno nnono omanyi buli ggwanga libeera n'obuwanga n'ennono zaayo, engeri gye ziziikamu abantu baazo. Abaganda balina ebintu bye bakola nga baziika. Abasoga balabika balina, n'Abagisu babano ndabye balina bye bakola. Kati wano wabawo omuntu nga Mugisu, tubuulire kino kiri mu nnono oba just abafamire nga bwe baagadde okuba nti baziika omwana waabwe mu ngeri bw'etyo, akale ab'ekika baziika omwana waabwe mu ngeri bw'etyo. Wabanga waliwo wano Omugisu tubuulire, kubanga tuba twagala okumanya, kubanga ekibandeesezza wano kuba nti atlisiko tuwaŋŋana amagezi. Nze nenzika bwe tisigirabangako. Omanyi okuba nti omulambo guli munda mu keesi naye nga bagunyeenya baguzinisa amazina, we beetooloola, we bayimba, kugamba nga kulinga kujaganya, naye ng'ate bano boolaba bali mu nnaku, balinga abajaganya naye ng'ate bali mu nnaku. Kati nze mbuuza, ennono y'Abagisu baziika bati? Naye nga tusaasira nnyo omwoyo gw'omugenzi bambi. Mukama Katonda asobola okuba nti ate amusonyiwa ebyamusobako. Katonda amusonyiwa ebyamusobako, naye obeera ku nsi n'obonaabona n'ofa, ate n'ogenda obeera ku nsi n'obonaabona n'ofa, ate ne gy'ofiiridde omulambo gwo ate nagwo nalira ne guddamu ne gubonaabona. Kuno nze kubanga kumbonyaabonya, nze basobola kukkiriza bino bintu nze binkola, mba mulina okundeka n'empummula mirembe. Kati nga Kadamu ono Muwarabu yamuyisa bubi oba Muwarabu ye yamutta, simanyi kyamutta. Kadamu ono simanyi kyamutta, naye nga yafiira Saudi Arabia. Yafiira Saudi Arabia eyo, oba yalwala n'afa, naye nga ekyomukisa omulungi yakomezeddwawo, abafamire ne baba nga ate basobola okuba nti bamuziikako. Okitegeera? Era bakadama bangi abafiira eyo ebweru, bangi abatasobodde kudda, abasobodde okudda Mukama baasobozesezza abafamire yaabwe ne babaziikako, nabo gye bali. Naye nga kyandibadde kirungi nnyo omuntu at least ko n'oziika ku muntu wo, okitegeera? Naye nga Lydia tukusaasira nnyo, Mukama Katonda akulamuze kisa, ate era akusonyiwe buli kimu kyonna kyonna ekyakusobako, okitegeera? Akusonyiwe buli kimu kyonna kyonna ekyakusobako. Nammwe mwenna abakyali abalamu mwesabire bannange, mwesabire. Obulamu bw'ensi eno bumpi nnyo, obulamu bw'ensi eno bulinganga nnyaanya, naddala nga muli mu mawanga gye mukolera. Mwesabire nnyo okuba nti Mukama Katonda abakuuma. Gwe saba mu ddiini yo yonna gy'olimu, oba oli musamize, oba oli mu biki, oba oli mu Sodokisi, oba oli mu Seventh Day, mu Katuliki, mulokole, mu Siraamu, gwe saba. Ffenna kye tunoonya bwe bukuumi n'obuwangaazi, tewali kirala. Gwe obuwangaazi oba obufunye mu biki, oba obufunye mu lubaaliwo wa kika, saba. Ffenna tunoonya mirembe na kuba bulungi. Okitegeera ekintu ekyo? So byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, naye nga mbebaza nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate mu followinga, mwebale ku subscribinga, ku likinga, ku sharinga na ku commentinga. Gwata subscribinga ku mukutu gwa CEO Michael Uganda, kiki ky'olinda? Ebintu ebibeera wano bye mbaleetera by'ebintu ebituuka mu bulamu obwaffe obwa bulijjo byetagenda na kusanga walala. Ino channel yokka yeekuwa amawulire agali authentic, amatuufu agabeerayo va ku biri mu lugambo, okitegeera? Ebintu ze mbaletera tuyigiramu ffenna. Yes, ne mulaba ne ku bipya bwe mbadde temumanyi, okitegeera ekintu ekyo? So subscribinga, oteekeko n'akade, osobola okuba nti tosoba buli post gye nteekayo. Mbaagala nnyo mwenna, mubeere bulungi,
mweraba. Mukama Katonda abankuumire yonna gye musinzira okuba nti ate mundaba. Mbaagala nnyo. Peace and love.